Ntera okukola statement eno nti osobola okusanga omwana ow'obuwala oba omukyala nga w'amaanyi naye ng'oyagala okutegeera bwakkakkana bwawanuka waggulu gy'ali agwe mulaavu. Tugenda kusisinkana Sister Carol gwe nkakasa naawe gw'ogenda okukakasa nti ali mulaavu. Teyaseerera buseerezi yekkata bwekkasi mulaavu ati. Nakutegeezaako nti ebiseera ebisinga omwana ow'obuwala bw'aba ng'agudde mulaavu, waliwo omwana ow'obuwala ayagalwa nga tali mulaavu, kati ne wabeerawo omwana ow'obuwala agwa mu kye bayita omukwano. Naye nkutegeezaako nti omutawaana ogutera okubeera mu kyo ebiseera ebisinga si bangi abalina obusobozi to think right, okulowooza mu butuufu bw'obwo bwe balina okulowooza. Asobola okusalawo out of excitement, asobola okusalawo out of confusion, ng'akyamuse. Nsaba okkirize olyekawo, don't judge. Nzikiriza nti mukkiriziganya nange nti abawala bangi kasita bagwa mulaavu baba bagudde mulaavu. Sigenda kwetolooza wonna wali tutandike story ya Carol. Tugitandika kati eggwa kati. Ku nkomerero ya byonna muwulirize. Bw'abanga abadde mutoowo ng'abadde mukwano gwo oyinza mugamba ki mu kaseera kano kawulira ng'ali mubire abula tuyimbira kali kasibokya kambayiseeko laveno tebokya njagala omwana ono sibokya bayiseeko laveno tebokya. Katukatandike. Hello, Mr. Sozimo, how are you? How are you doing? How is your family? I hope you are fine. Hello, Mr. Sozimo. Mkwano, badde njagala ontaase, waliyo guy antadde ku pressure. I don't know why. Antadde ku pressure, nali simanyi nti no bigenda kubeerawo ebiti. Naye kati we bituuse, mpulira nga like neebaka nga seebase. Mpulira siri mumativu nnyo kale. Nali ndi awo, guy n'asindikira Emanyi like nga bwe ntuuse wano nja kufuna ku magezi ndabe ekyensobola okukola oba gayi muvaako mubeeko. Nali ndi awo Mr. Sozimo, nali njagala kurekodinga like okuba story yange yonna, naye kati nga bwe ndabye bino byensuuze kansooke bino story yange egenda kujja luvannyuma after this. So nali ndi awo Mr. Sozimo, omuvubuka si musajja si muvubuka kuba kati ali mu myaka 3. N'asindikira friend request nenjiddamu. Kati nali ndi awo omusajja n'asindikira message, hey Carol, nange nenziramu hi too. Omusajja n'atandikira awo n'agamba omanyi okuproposingira ku FB. Mr. Sozimo, omusajja n'amproposingira ku FB. Nengamba naye oli mulalu oba? Nangamba nedda siri mulalu, naye nkwagadde. Nangamba sintino oba like yangamba nkwagadde lwakubanga ebintu by'oteeka ku FB birungi, simanyi nkwagadde like I have watched all your posts like tebirimu byabuwemu, oli smart nnyo, oyambala bulungi. Nengamba okay, kati okwambala bulungi is that why you onjagadde? Nangamba nedda, nangamba mpuliriza, si like okwambala bulungi oba posts zo, naye like mpulira omutima gwange okukoleze eki kugwagadde. Mr. Sozimo nengamba okay, nze saamwagala, namugamba olaba
I'm not interested. Okay, I'm not interested. Maybe you try somewhere else, because as for me, I'm not interested in relationship right now. Omusajja yanemerako ne mublokinga ku FB, ne mublokinga nagenda, simanyi oba he used someone's account. Nalaba omusajja wuyaze nagamba nasindikira friend request. Omanyi zino friend request ze basindika ku FB. Nenziramu nagamba hi Carol, I'm the one. Erinnya lye bamwita, let me use S. Nagamba Carol, I'm the one. Okay, nengamba naye onjagaza ki? Nagamba nkwegayiridde gulawo, like unblock me. Oba yategeera atya nti no block? Yali like, you know, nga bakublocking ze like you have to know that they have blocked you. Nagamba nkwegayiridde unblock me and we talk. By that time by that time nali ndina akalenzi akandeetinga, naye nga like we were not serious. We were not serious. Ate nga sikalabaamu future. Kali awo wekatyo kakola ku bwa security ku bank ya Centenary. I unblocked this guy, Mr. Sozimo. Netwogera kale twayogera namugamba okay, I will unblock you, don't worry. Netwebaka wiki namba nga si like ngali mu block, ngali blocked. Nakomawo nagamba Carol, ngwegayiridde. I'm called Carol by the way. Nagamba Carol, ngwegayiridde unblock me, njagala njogereko naawe. Mr. Sozimo, I unblocked that guy. Nengamba engeri gye sirina muntu gwe njogera naye like every time kana kabubuka kabeera nnyo busy, like tekampa time emala. Nengamba kankole ki? Anti nga womanyi omuntu obeerawo ng'oli board n'ogamba kantwalirize ku kyeyo. Omusajja namwanblockinga ne tutandika okwogera. Omusajja yatandika nga akaaba. Nengamba wali wafudde? Nagamba nedda. Omusajja ne yeyongera okukaaba. Nengamba nze nasooka ne mujjako. Nengamba maybe wali wafudde. Kakati namaliriza nakola ki? Nasindikira message nagamba Carol, can we talk? Nange nengamba it's okay. Nimubuuza what has happened? Wali wafudde? Nagamba nedda. Tewali afudde, naye mbadde just kale the way you need like mbadde sisuubira nti no you can unblock me. Nemugamba is that why you were crying? Nagamba anti like simanyi oba lwaki naye I'm just feeling like oba like buno simanyi yali afilinze nnyo like in love. Love is so deep. Mr. Sozimo ne olunaku olwo namugamba just it is okay. I'm so busy but I will give you time and we talk. Nagamba it is fine, nange kangende mu class. Yali asoma yaliko si kale ya military police. So omusajja nakola ki? Namugamba nja kukola ki? Nja kufuna time nkukubire tuogere, oba nkubire tuogere. Kakati nemaliriza awo neyitawo wiiki. Nagamba naye nakomawo nagamba naye Carol, mbadde nkulinze ompe time naye nga tompa ensonga lwaki naye nsonyiwa okusumbwa. Ensonga lwaki nakomyewo okole ki? Simanyi oba like ofunyeyo time tuogere. Nemubuuza naye oyagala tuogere ku kimazima ddala? Oyagala tuogere ku kinagamba olaba Carol nkwagadde. Like if you try to listen to me ojja kutegeera lwaki.
nemubuuza naye mu bantu bonna bolabye neeyo gy'osomera yonna tolabyeyo omuntu yenna gwosobola okwagala nojja nze omuntu wa Facebook, omuwala wa Facebook, abantu ku Facebook gwe tolaba nti n'abantu bababbira ku Facebook, babafera laavu ku Facebook. Nagamba ekyo kyennyini kyembadde njagala onfere laavu, njagala onfere laavu ku Facebook, ekyo kyokka kyenjagala. Nagamba tofaayo oba tofaayo wadde n'okunsoma nti no njagale, naye just love me. Oba okunfera laavu nga ekyo kyoyagala nfera. Nasooka nensirika netwogeramu awo, nemubuuza gy'ava, nemubuuza osoma koosi ki, nambuulira byonna. Kati he graduated oba mu November, it was in October. Na graduatinga n'agenda ewaka, yankubira essimu n'agamba kale ngenda waka. Ngamba kale tuuka bulungi. Omusajja yatuuka ewaka n'akuba essimu, n'akubira ani? Kati before kumugamba nti no oba nkole ki, before kumugamba nti no kale nkoze ki, nja kukola ki, before kumugamba nti no okunjagala like nkwagadde oba nkiriza, namubuuza nemugamba do you have a girlfriend? Nagamba nedda. Nagamba ekituufu ngenda kubuulira amazima, nalina omukazi netuzaala, tulina abaana 3. Emisaso zima ngenda kusindikira ekifaananyi kyagaayo ono omulabe ng'ali mu uniform mu kombati ye. Nagamba wuliriza bulungi, saagala nkulimbe oba gogenda kunfera laavu sibuddeeyo, naye nze kankubuulire byonna ebyange. Nagamba olaba Carol, nagamba mbadde n'omukazi ng'amuwasizza, kale namufunisa olubuto ku ssomero, ne banforcinga okumuwasa jjajja wange ng'akyali mulamu, naye nensasula fayini kubanga omwana w'abandi yali akyali muto. We namusasula fayini, jjajja omusajja n'amugamba ogenda kukola ki, ogenda kuwasa oyo omuwala, tosobola kumusasula ate n'okukola ki, n'ogaana okukola ki, okumuwasa. Nagamba naye nasasulako fayini yeka. Kati omuwala n'ajja n'akola ki, kubanga nange nali maze okukola ki, nali mu holiday, nenkola ki, omukazi ne bampasiza by force. Omukazi n'abeera ewaka, neŋŋamba naye kati ngenda kukola ntya? Maama wange akkiriza ne taata wange bonna bakkiriza, kambeere naani n'ono omukazi, kubanga alina omwana wange. Saagaana, omwana saamwegaana, omwana nabagamba omwana wange. Ono omukazi ne mbeera naye, kati bwe nabeera naye nenzirayo holiday yange negwako, neŋŋamba kankole ki, kanzireyo nkole ki ku ddaala eryokubiri. Simanyi ebyamagye oba bibeerawo eddaala erisooka, eryokubiri n'eryokusatu, simanyi. Malirize nagamba namuleka n'olubuto bwe nagenda eri okola ki, okumaliriza okusoma eddaala eryokubiri. Kati bwe namala nalina bizinesi yange gye naleka ewaka. Omukazi ono bwe namuleka nagamba maama, era nagamba omuntu akola mu bizinesi yange abeere ng'amuwa ssente, kubanze saalina ssente, ate saalina simu nti no ngenda kubeera ng'amukubira essimu. Namuleka mu mikono egya maama wange. Omukazi
bwe yazaala n'akola ki n'agenda ewaabwe. Era bwe yazaala nalina kasente, nasitula sente nenziwa maama neŋŋamba mukazi wange bw'azaala olubuto bwe lumuluma omutwala mu ddwaliro n'okola ki zino sente zize. Nakwasa maama sente neŋŋamba nakati bwe yazaala nze saaliwo, nali still nkyali ku ssomero. Bwe nakomawo maama n'angamba nti omukazi akoze eki nga tanaba kukomawo. Bamukubira essimu ng'ali ku ssomero ne bagamba omukazi azadde omwana omuwala. Naye n'agamba naye nali nkyali ku ssomero ate nga tetunaba kukola ebibuuzo. Neninda nenkola ebibuuzo nenkomawo. Kati bwe nakomawo omukazi yali taliiwo, yali yagenda waabwe. Kati bwe nakomawo nemukubira essimu neŋŋamba leeta omwana nkole ki mulabeko. Omukazi yakwata omwana, mbuno yakwata omwana n'amuwa sister we ne baleeta. Kati before baleeta omwana ntino simanyi yali atambula n'asisinkana na sezaala we mbuno n'amugamba lwaki ogenda totuula waka, ogenda mu busirikale okusoma, simanyi obusirikale nyinza n'okukola ekintu uli obusirikale like ebyo simanyi byoweewaana, simanyi biki ne bikulema n'otasoma. Oleka otya omuwala wange mu nnyumba n'ogenda nti n'ogenda kusoma obusirikale? N'agamba mbuno nze nasirika saamuddamu kubanga munaye omuntu olina okumuwa ekitiibwa ate seezaalawo. Kakati mbuno n'ajja n'abulirako maama we, simanyi kati byagenda mu maaso. N'agamba omwana ne bakola ki ne baleeta nemulabako ne bamuzaayo. Mbuno omukazi we n'akola ki ne bamutwala. Kati bwe yamala omwana bwe yakula mbuno omuwala n'agenda n'atandika ki n'akomawo ewaka. Omuwala n'akomayo ewaka. Bwe yakomayo ewaka omusajja naye nga waali akyali mu holiday. Kati by then yali apulaninga okuddayo okukola like eddaala eryokusatu alimalirize. So bwe yaddayo omwana ndowooza yali aguzaaguzeemu. N'akola ki omuwala n'akwata omwana n'amutwala ewaabwe. N'akola ki omukazi n'agenda muno seezaala we taata w'omuwala yajja n'ajjayo omuwala we n'agamba omwana wange tagenda kubeera mu nyumba nga tewali musajja. Teyajja kufumbirwa ennyumba, yajja kufumbirwa ku musajja. Lwaki omulenzi ono ajooga omuwala wange? Buno taata we n'amugjayo n'akola ki n'amutwala ewaka. Kati bwe yamutwala ewaka ye yalowooza maybe ali waka. Yagenda okuwulira mbuno omukazi yagenze Karamoja okukola. Omukazi bwe yagenda Karamoja okukola teyakola guno simanyi mbunune, yagenda n'atunda mu bbaala. Yali atunda bbaala. Kati bwe yali atunda bbaala n'awulira nti omukazi we atunda bbaala mu bbaala, aweereza mwenge, bamusasula 7,000. Ennyumba bamuwa ennyumba naye ennyumba ya 4,000. Kati teebereza oli bakusasula 7,000, ennyumba ya 4,000, osigaza 3,000. Emmere bakuwa emmere ne bakuwa ki simanyi bakuwa emmere. Kati olinga like akolerera oba emmere oba kwebaka, kubanga omuntu omukulu tusobola kubeera naki, tusobola kukolera 3,000. So n'agamba kangende nkole kinzigeyo omukazi wange. Maama w'omulenzi bwe yakubira omulenzi essimu n'agamba genda ojeyo omukazi okole ki omuleete. Maama we teyamugamba, ye mwennyini yagenda ewaka
n'ajjayo bodaboda ye, mbuno alina na bodaboda ye yagigula, n'agenda n'ajja teyajjayo bodaboda, yasaba mu barracks, yagenda mu barracks n'asaba bodaboda, n'agenda n'ajjayo omukazi we n'agamba genda obeere ewaka, saagala kubeera ng'okola wano, olaba kati engeri yo like simanyi, n'agamba nasanga omukazi wange nga yenna yasiiwuuka, omanyi okusiiwuuka, ne muzaayo ewaka, n'agamba bwe namuzaayo ewaka n'engamba tuula ngenda kyefunyeko kyonna ogenda kulya, beera wano. Mukwano omusajja n'addayo okumaliriza eddaala eryokusatu lyawedde just jjo. Buno omuwala n'aleka ki kati bwe yamuzaayo ewaka n'amuwa olubuto, n'amufunisa olubuto olw'abalongo. Abalongo be simanyi oba gwali mwaka oba myezi simanyi. Buno omukazi bwe yazaala n'akwata abaana n'abatwala wa nnazaala we, ye n'akola ki, n'agenda e Kenya okukola. Mr. Sozimo njagala ompulirize bulungi, simanyi oba njogera ebintu like I don't know. Kakati ono omukazi bwe yagenda e Kenya okukola, jjukira omwana omuwala ali wa nnazaala we, ne bano abaana ababiri n'abatwala, buno teyabatwala, buno yabateeka ku booda, n'akola ki, n'agamba batwale, ye n'asitulamu ebibye paka ewaabwe paka Kenya. Naye n'aŋŋamba nti no omukazi oyo baamusigula. Jjukira before afune olubuto olw'abalongo, oyo omukazi yajjako mu barracks, waliwo omukwano gwange gwe nali nnina, n'ajja mu barracks, nze saamanya ate ye naye teyamanya nti eno barracks gye bantaddemu okukoleramu, kubanga ye ayigiriza bano, ayigiriza ye kati yafuuka yamala dde okusoma, kati ayigiriza bano abaana abajja nti no baagala kusoma like okukanika mundu biki ebyo. Mr. Sozimo n'agamba, omusajja n'agamba omukazi, waliwo eyantemerako n'agamba naye ndabye omukazi wo wano akolawo ki, oba wamuyise? Naye n'abadde n'akamulaba n'ayingira mu nyumba ya gundi, n'agamba omukazi wange, tekisoboka. Buno n'akuba essimu ewaka, maama we n'amugamba ekituufu abaana bali waka, naye omukazi simanyi oba ali waabwe, ndowooza yagenze ewaabwe, tanaba kukola ki, tanaba kukomawo. Naye enkya bw'agaana okukomawo, ngenda kukola ki, ngenda kukubira maama we essimu nkole ki, njogereko naye. Kaakati ye teyagamba maama we, n'agamba nze saagamba maama, kuba nali ekituufu nkitegedde nti n'omukazi ekituufu ali wano. Buno mukwano gw'ono gwa bbaawe yamuyita, n'agenda mu barracks nga tamanyi nti no bbaawe ali mu barracks, n'agenda n'abeera n'ani, ne mukwano gwa bbaawe. Kati ono n'agamba kangende nkole ki, nze kennyini nagaana ebintu bino by'okungamba nti n'omukazi waayenta, nengenda. Bwe nagenda twasisinkana, ava mu nyumba nange nkola ki, nyingira mu mulyango. Nemubuuza, n'agamba omukazi yatya, n'alowooza nti ngenda kumukuba. N'aŋŋamba kale onkulayirira saakwata ku mukazi wange era saamukuba. Namuwa ssente nemugamba ddayo ewaka. Omukazi mbuno n'addayo ewaka
okuddayo waka buno n'afuna liivu n'ajja n'aŋŋamba ndowooza omukazi ono engeri si like simuwa budde bulungi naye kaŋŋende njogere naye ayinza okuntegeera. Kati mbuno n'afuna liivu n'agenda n'atuula n'omukazi we n'amunnyonnyola n'agamba naye bwe mbanga like waliyo ekintu kye nkoze oba like waliyo ekintu kye like tomatira ekintu kye nkoze like oyinza okumpita oba oyinza okuŋŋamba nti no owange jangu nze mpulira nga like like it's better mu kifo ky'okugenda mu barracks n'onswaza bw'otyo oli mukazi wange. Buno omukazi n'amuwuliriza n'agamba nsonyiwa n'ensonyiwa omukazi naye nga nkimanyi nti naakoze eki yeebase naani naani n'omukwano gwange ate yasulawo ekyo n'ekita ninzira mu barracks okukola ki okusoma okumaliriza eddaala eryokusatu. Omukazi nali ndi awo ne bankubira essimu tino omukazi yakola ki omukazi agenze okutadde abaana ku bodaboda abaleese ewaka ewa maama wange. Era nze nagamba tewali buzibu like mpulira nga nkuye omukazi kakola ki bw'oba nga ayagadde okugenda n'agamba kalonze saakova ku mukazi oba namugoba Mukama Katonda yamanyi nti no namugoba kubanga naawe tusobola kukikkiriza naye nze bwe baŋŋamba nti no omukazi oyo agenze nakita nange nakola ki nakita ne ŋŋamba kagende kubanga like ngesezzaako nnyo ndowooza biganye kagende. N'agamba kati olaba sirina mukazi saawa zino. Kakati Mr. Sozimo kye mbadde njagala kye kino onyambeko omusajja ono maze naye emyezi 5 kati we twali tumala emyezi 3 waliwo omusajja he's a priest yasomesa like he's just like my father naye si taata wange. Namuzindikira sente nangulira ettaka linene kati nemusindikira ne sente endala kati bwe yagula ettaka nyinanyiniryo waliyo lyatunda awalala n'agamba bw'obanga olina sente nyinza okukuguza wano era nemuzindikira sente naye zaali haafu ni father oyo n'akola ki era n'agula n'asasula haafu eyo. Kakati sente zasigala n'agamba omanyi nemugamba sirina sente kati naye genda kulinda bwe mba nga nfunye omusaala ngenda nkusindikira mbeere nga amaliriza. Kakati olunaku lwatuuka olunaku before olunaku lutuuke father n'agamba siriiwo ate bano bandi bubi baagala sente zaabwe ate sobola kwesiga omuntu w'ewaka nga saagala bamanye kiki kyendiko. Kakati noono omusajja nga tamanyi family yange omusajja oyo neŋŋamba omusajja afa omusajja akaaba bwe mba nga asikutte essimu bwe mba nga nkoze ekyo omusajja omusanga akaaba lumu nagamba oba omusajja ono afera kamukubire ku video call ndabe ng'oba ekituufu akaaba. Omusajja namukubira essimu ng'amaziga gagulukuta nagamba kiki kino nemubuuza okaabira ki nagamba omanyi mbadde nkukubira essimu nga tukwata badde ndi mubi nemugamba naye I was busy ate nga siraba simu yo mbadde busy eri nga nkola. Nagamba it's okay naye bwe nkuba essimu at least beera nayo oyinza okuŋŋamba oba oyinza okugula engoye yonna eriko like esawo
n'okiteeka mu vibration wemba nga akuba ng'owulira vibrating oyinza okugenda n'okola oba n'osindikira message n'ogamba ndibulize nalina ekitegeera naye tozirika bw'otyo nengamba banange omusajja nemuteeka mu kintu nemugamba olaba mbadde njagala onyambe gasirina muntu yena gwe nsobola nti nonyambe kubanga nagezaako okusindikira abantu b'ewaka sente ne bandagalo bandagalo nembeesonyiwa nengamba olaba njagala waliwo akataka kange kenjagala okugula naye oba oyinza okungenderayo n'okakiriyaringa ekyapa n'okiwa maama n'agamba simanyi naye kandabe kangende nsabe oba bayinza okumpa like even 2 days nenkola ki nenfuluma omusajja yava eyo waliwa bayitayo batya katakwi ndowooza katakwi na yava katakwi n'agamba kansabe kole kinfulume nga ajja kugula nga wajja okugula ettaka Mbale kati eryo ettaka liri kumpi naye is not so close n'eryo waffe ate nga Mbale oyitawo n'ogenda ki n'oweeyongerayo mu maaso eno kumpi n'etororo omusajja n'agenda n'agula ki n'agamba namusindikira sente n'engamba kandaba ono omusajja oba ng'ekituufu agenda kunkolera nga njagala mugezi ng'ekituufu agenda kunkolera ekintu kyenjagala omusajja bwe namusindikira sente n'angamba ensabye naye bampadde ennaku 2 nkole kifulume omusajja yafulumirawo n'angamba kampakinge kuba gye ngenda wala kampakinge baaga yange nkole kinfulume zaali yasigalako $1,500,000 kati nze namusindikira $1,000,000 oba 2.5 nemugamba genda omusajja yagenda n'asasula ettaka kati father namukubira n'angamba kansindike ki bw'oba nga osindikidde omuntu omulala sente kansindike ki omuntu wange gwe nabeera naye nga nzijayo okugula ettaka akole ajja abeerewo asayininge kati bwe father bwe yasindika engineer yali engineer n'agenda n'akola ki n'abeerawo ne bakola ki ne bagula ettaka bwe bagula ettaka naye n'asayininga kati n'agamba kati ewammwe wakubanga wagambye nti nokole ki oba mpe namba y'essimu nkole ki nkubire maama oba muganda wo yenna akole ki ajje muwe agreement Mr. Sozimo nagamba mukwano nagamba waliwo omuntu gwe namuwa enamba ya maama nemugamba kubira ono naye samugamba nti no maama namugamba nti no ono omuntu mukubira omugambe njagala ku mwana gundi mutume wano akole ki ajje naye nengamba olaba kakati sente z'olina mbadde njagala ngulireko ne maama ebintu kubanga ali waka gy'ogenda oyitawo n'okola ki n'ogenda Mbale kati mbadde nsaba oyimirireko wali ogulire maama ebintu okole ki nga njagala just manyi omusajja ono ali ku ki era omusajja yagamba nti no okay it is fine kati bwe yajja olunaku lwonna musindikira sente bwe yajja yasula mu hoteri Mbale ku makya n'agenda n'agula ettaka n'avaayo n'agamba kati kangende nkole ki mpe maama agreement oba omuntu yenna nkole ki nze ngende nfune awantu wensobola okwebaka kubanga obudde bugenze nkole ki neebake ku makya nkole ki nsimbuke nkole ki simbule ngende
kati nze namugamba sooka okugenda ku dduuka ogulire maama bino ebintu era namusindikira lisiti n'agula ebintu awo bya mitwalo oba 8 byali mitwalo 6 byali mitwalo 63 njogera bulungi mitwalo 63 mu senta bamanyi kati omuntu gwe yagenda okugulako ebintu yagendera ddala ewaffe kumpi n'ewaffe kaleka ngambe nti no kumpi n'ewaffe naye omuntu gwe yagenda okugulako ebintu yali ava mu kilaani eyaffe nga nze muyita taata. Omusajja n'agenda n'agula ebintu n'akola kinagamba amaze okugula ebintu kati kubira omuntu yenna ajje kati bwe yagenda omuntu eyagenda kati nangamba mpaawo omuntu yenna wali njogere naye kuba nze bamanyi ngenda kweyanjula omuntu yenna nga wali awo mu senta oba wa bodaboda yenna ngenda kola ki bamanyi ndi mukazi ali shosho nnyo kati nakola ki nampa omuntu yenna wa bodaboda ne mugamba nze gundi mbadde nsaba okole ki ogende ewaffe ondetera omuntu yenna asutula ebintu ebyakole ki abitwale ewaffe bya maama mugulidde. Kati oyo wa bodaboda bwe yagenda yasangawo nga tewali muntu yenna ng'abaana bagenze ku luzi. Maama n'agamba naye kati ngenda kukola nti nze ekazigaddewo kati nkole ki Karo yazze oba n'agamba si Karo naye just bakwetaaga ku dduuka. Kati maama n'agamba kantuule nkole ki tugende nange kubanga kati tewali mwana gwe nsobola okutuma wano. Maama n'akola ki ne bamuleeta. Omusajja bwe yalaba ku maama ndowooza yategeera nti nno maama kuba kati ebifaananyi byange abirina nze nafaanana maama wange ne mumalayo. Kaakati mukwano omusajja n'agula ebintu mbuno yabuuza maama n'agamba maama gye baliko n'agamba kati maama wange oli mukazi atagwayo n'amugamba kati gwani Karo mukwano gwo oba kubanga omwana wange omanyi oli stranger sikumanyi sikulabangako. N'amweyanjula n'agamba maama nze mukwano gwa Karo muwalaawo. N'agamba mukwano biki mukwano mwakula mwenna mwasoma mwenna oba sikutegeera bulungi kubanga teyayambala kombati ye yayambala just engoye zino za bulijjo. So n'abuzaabuza maama n'agamba omanyi maama just Karo antumye ngulire bino ebintu nze waliwo gye ngenda like so late waliwo gye ngenda. Mbuno yalekawo maama n'asitula ebintu n'abitwala waka. Kaakati n'angamba bwe yatuuka eyo n'angamba omanyi ne mugamba naye omanyi waliwo ndowooza ogenda kuddayo eri kubanga waliwo akasente kenina kati mbadde sibagambye nti no ne agreement yagiwa maama. Ne mugamba it is okay kirungi. Maama nemubuuza n'agamba mpadde agreement n'agamba naye kati ekirungi nti no maama bamu agreement. Sabagambye nti no nali mbadde simanyi nali sangala bamanye gye nkuze era ekirungi bamu agreement but maama abantu bewaka bonna they don't know where I bought land. Bamanyi ekifo they know the name like erinnya balimanyi but tebamanyi nti no nagula wano ettaka tebamanyi. So maama bagwa ettaka ne bamuwe agreement n'engamba maama genda ogitereke bulungi. N'agamba kale tewali buzibu. N'ambuuza kaawo ono mumanyi ngaani n'engamba mukwano gwange
mukwano gwange anti nakukubidde essimu ng'essimu teriiko maama, ne ŋŋamba ate nga bandi bubi, neebuzaabuza nga bw'omanyi omuzadde ayinza okukolimira awo. Neebuzaabuza ku maama, maama n'agamba it is fine, ekirungi okoze ki, oguze ettaka katono, omuntu gw'otumye naye yakoze bulungi n'akola ki, n'omwesiga n'akuleetera agreement, naye tamanyi nti ino agreement ntaddeko abantu bangi be neesiga, si byakunfera. Ate ng'ogula agreement njagala onkubire ku vidiyo ko nga basayininga eyo agreement, bankubira vidiyo koolo ne babala ssente, kati ndina evidence yonna ku ssimu n'omuntu gwe yagula, kati father muli nako ki, tebayinza kunziba. Kaakati bwe yaddayo eri n'aŋŋamba, ne mugamba ndowooza ogenda kukola ki, ogenda kuddayo wa eri gye wagula ettaka, waliyo ettaka erirala omusajja oyo gy'akola gy'ayagala ngule, naye kati liri ku miliyoni 3 n'ekitundu. N'agamba n'agamba kyekyo kye mbadde njagala, nange mbadde njagala mbadde ndowoozaamu. N'agamba naye waliyo kye njagala onkolere. Ne mugamba nkolere ki? N'agamba olaba oyo omusajja bw'akugamba nti no waliyo ettaka ly'ayagala okutunda, gwekkiriza akugambe ssente z'ayagala, omale ogambe nti no nze ngenda kukola ki, ngenda kugula ettaka eryo. N'agamba gwe gamba nti no tolina ssente, kubanga nze nayagala, like I wanted to buy it, nditeeke wamu ne gano genguze. N'agamba kati eryo limpe, nze nkole ki, nze ngule. N'agamba naye nemubuuza lwaki oyagala kugula nnyo kumpi nange? Because nze njagala kugula ettaka, nze like nkugambye ngenda kugula ettaka, ngenda kuligula, even if I don't have money now, naye I have just wanted to pay half, bwe nfuna omusaala nkole kimalirize. N'agamba neddala togula, nze kankole ki, kangule. Ne mugamba aboba ng'oyagadde gwe mwennyini tewali buzibu. Neegayirira awo, neegayirira nze ne mugamba tewali buzibu. Kati nenteesa n'oyo omusajja, ne mugamba nze sirina ssente, naye brother wange yazze yagambye nti nettaka akola ki, ayinza okuligula. N'agamba kiryoke kasita muva mu famire emu, kati ye nga tamanyi nti no ono, naye olw'okubanga nti no sinaba kumugamba nti no nkola ki, omwagala, tamanyi bulungi ekiri awo. Kati ffenna tuli awo nga ba mikwanokwano, tetunaba kwetegeerekana bulungi. Ne mugamba brother wange, kati yagamba nti no gamba brother wo agenda kuligula, kubanga nze nasayininze eri the other agreement as your brother, naye lino ngenda kuligula ate ngenda kuteekako tubeere ku babiri. Ne ngamba lwaki onteeka mu agreement yo, oba waliyo kyopanga nga simanyi? N'agamba kale okubba ggwe at least kale the way he like oba nkyogere ntya mu Luganda, yayogera ekigambo awo. N'agamba obanga oyinza okuŋŋamba nti no like kandayire, yalayira. N'agamba okudda ku mmange ne otusanga musuuka nga tuli babiri, sisobola kubba. Ne ngamba like saabitegeera bulungi. N'agamba gwe just mugambe nti no ngenda kugula ettaka, naye sooka muteese ssente. Ne tuteesa omusajja, nali ndowooza alimba.
omusajja n'asituka okuva eri e Kampala gye yali akolera, gye yali asomera, n'agenda n'asasula ettaka. Mr. Sozimo oyinza okusindikira agreement eriko erinnya lyange n'erirye. Gamba nti no ye Mr. Sozimo nasooka n'ensirika kati ettaka eryo it is 88 by 53. Nagamba naye linene nga bw'omanyi amata ag'omukyalo linene nnyo. Nagamba naye olaba ettaka lyenguze lirimu amasannyalaze n'amazzi kumpi. Kakati olaba ngenda kufuna looni. Kati nanteeka mu kiboozibozi awo nempulira nga like omusajja ono abala kaki? Omusajja amutya? Si nti nno omusajja mukulukulu ali awo, akyali muto muvubuka. Naye mpulira nga like omusajja gwe njagala, omusajja yakula bulungi, omusajja alina empisa, omusajja ayogera bulungi, omusajja akaaba. Omusajja zibamanyi omusajja okukaaba. Ensolo ebyanyumirwa. Kaakati omusajja yanteeka mu laafu okuva lwe nalaba erinnya lyange ku agreement ye. Omanyiza ebintu sibikola ki? Emala kukakasa. Nenkubira waliwo akavubuka bakayita Dani, nenkakubira nengamba Dani, wabaddewo nga oli brother wange agula ettaka? Nagamba nabaddewo, ettaka yalisasudde naye nalabyeko erinnya lyo like sibitegeera bulungi. Kiki ekigenda mu maaso? Kati neneebuzaabuza nagamba naawe biveeko. Namuwadde sente zange, namwewoze sente zange, n'agula ettaka. Nemulimba nemugamba nemwewoze sente zange, nengamba kati bw'ogula ettaka njagala oteekeko erinnya lyange n'erirye. Kati bw'afuna sente n'azimpa, ngenda kukola ki? Bagenda kukola agreement endala nga liriko erinnya lye leka. Nagamba kati Dani nekagamba okay, it's fine. Naye yaguze ettaka. Ngamba ekyo kyokka kye mbadde njagala. Kakati Mr. Sozimo omusajja bwe yagula ettaka nagamba wano wennyini wenjagala kukola ki? Okubeera. Omusajja nemubuuza otegeeza ki? Nagamba omanyi wano wenguze walungi nnyo ate ettaka like it is a bit large. Ngenda kuzimbira wano ennyumba. Nensooka nentyamu. Nengamba naye tetunaba kugenda mu maaso buli. Nagamba Karo, saakugamba nti no kola ki? Genda osome okunjagala oba like yiga engeri y'okunjagala. Just nakugamba njagala. Gwe omukazi gwe mpulira nti no njagala okuwasa. Si nti nno teweeraba nti no oba oli wabweru, ndino oba propose to you, oba nkolye obusente bwo, oba nkuteke mu laavu ng'abasajja abalala. Nze siri muyaaye. Ne bwe nkuba enamba yange ey'ewaka n'okuba essimu, bajja kugamba nze buli omu amanyi nti n'omwana omulungi. Ewaka nze siisa mu bazadde bange like mpa omuntu yenna ekitiibwa, kabeere muto kabeere ani. Ate nze abaana abakola eyo ebuwarabu, especially abakazi, bawanya ekitiibwa. Sigenda kubba sente zo. Nemubuuza naye ate omukazi wo? Nagamba olaba sisobola kukomyawo oli omukazi. Nagamba okukomyawo oli omukazi, at least mbeera nzeeka single. Nembeera single. Hello?
kanziremu nkukubire linda ku katono. Kanziremu nkukubire linda ku katono. Kaakati nagamba nze okuza oyo omukazi nkola ki? Mbeera singo. Neŋŋamba lwaki? Naŋŋamba ku bintu bye ku bintu bye nkoze eki? Ku bintu bye nkugambye byonna. Ndowooza nakugamba mu kutandika, mu kusooka. Tewampuliriza bulungi, oyagala mbiddemu owulirize? Neŋŋamba nedda, saagala obiddemu. Nagamba nedda, kambiddemu oba olowooza saakola ki? Tewawuliriza bulungi. Neŋŋamba nawulira. Naŋŋamba si ebyo byokka. Naŋŋamba olaba oyo omukazi taafaayo nti noono bba wange aze akomyewo kamufumbire emmere alye. Ekyokumakya njirya ku ssaawa 5 breakfast, ssaawa 5. Ekyo like lunch mulya ku ssaawa 10. Ate omukazi wange nze nagamba maama nga batandiza okuleeta olugezigezi ku mukazi wange. Neŋŋamba maama, neŋŋamba omanyi maama, ono omukazi wange saagala agende mu nnimiro nti naagenda kulima. Nze kennyini nkola. Nze mwennyini nkola. Omukazi wange leka atuule waka alabirire baana bange. Nze mwennyini nja kuvaayo ne bwe mba nga nvuddeyo oba ngenda kuteekako abantu bakole ki? Balime. Nagamba kalo nali nteekako ki? Tractor ne zirima kubanga nze taata wange, nagamba taata wange tulina amataka. Tulina taata wange alina eka 42. Nagamba jjajja wange bwe yafa yaleka taata wange n'eki n'amataka like n'ente nyingi baitawe nazirabako nyingi nnyo. Nagamba nze mukazi wange yali talima. Bw'obanga bagenda kulima nze nteekako tractor n'erima, ne nteekako abantu ne bagenda ne bateekamu like nga ebijanjaalo biki. Kati even bw'obanga bagenda okukola ki? Buli kimu paka emmere n'ekola ki? N'ekula. Naye kati omukazi bw'alaba nti no kati emmere ekuze, n'okugamba nti ne bwe musindikira ssente ne mugamba olaba noonyawo ku bantu bagende bakole ki? Ogende like oyimirirewo bakole nga like bw'oli omukazi tayagala. Akwata ssente n'aziwa abantu ate abantu ne bagenda ku bintu ebirala. Nagamba kati omukazi wange yali ambuzaabuza oba ekituufu ayagala ki amazima. Kaakati yamugamba nsobola kola ki? Nsobola kubeera naye. Gamba omanyi omuntu ne bw'aba ng'akoze ekintu ne bw'omugamba nti no, buno yamugamba nti no ne bwe nkola ki nze seetonda, ne bwe mba nga mmaze okukola ekibi, ne bwe mba nkoze ekyoba ekirungi nze seetonda. Nagamba naye nze omukazi oyo situlangako oba ekintu kyonna neemukuba neemukola ki? Omukazi oba simutegeera bulungi, oba alinga mpisaamu amaaso, alinga agamba nti no simanyi nze sitegeera. Neemugamba nga nze mpuliriza. Neemugamba naye ndowooza omukazi oyo yalinga yalina ekintu ekimusumbuwa. Nengamba nze simanyi naye kubanga nze kati ne bw'agamba nti no njagala kujja mu barracks mbeere naye, nze yinza okumuyita n'embeera naye n'akola ki? N'atambula n'addayo ewaka. Naye omukazi wange nali simanyi nti no ayinza okwebaka n'omukwano gwange ate namala neemusonyiwa n'ebivaako neemusonyiwa neemuddayo ne tuzaala abaana abalongo. Nagamba kalo oyinza okulaba mukazi wo omusajja wo nga yeebase ne mukwano gwo n'omusonyiwa bambi, oyinza okukikola? Naye nze nalina omutima, nali ntegeera ng'omuntu. Neŋŋamba ndowooza omukazi wange nze simusobola, mukwano gwange kaakole ki? Ndowooza oba kanyambeko.
omukazi bwe yaŋŋamba nti nosonyiwa naye si kwetonda nti n'okwetonda obulungi. Nze ntegeera nasonyiwa omukazi wange. Naye kati mpaddewa ebyo ne biggwa. N'agamba njagala kuwasa obeere mukazi wange. Neŋŋamba ekiki? Kaakati in October omusajja n'agenda waka mu holiday ng'amaze graduation biki n'agenda ewaka. Kati okugenda ewaka omusajja yakwata essimu n'agamba katawo nga batandise okumpita baby, sweetheart, darling, bitandise. Laavu nga bw'omanya ey'okukyeyo. Omusajja n'akwata essimu n'ankubira n'agamba omanyi baby, ngenda kuwa maama wange oyogereko naye. Ne mugamba it's okay. Kati bwe yampa maama nenjogera naye twayogera for 1 hour nga twogera. Mami, how are you? Kati oyo mami we. Mami, how are you? Are you fine? Ojo tulabako ddi? Mutawani wange ambuulidde byonna. Mukwano, like you are most welcome. Jangu waka. Ennyumba yiyo. Ennyumba weeri. Jangu waka. Kati muno bonna muno amaze okusoma. Bambi mwana wange. Jangu obeere naye neŋŋamba banange. Era nagamba maama neŋŋamba maama nja kujja. Mami nja kujja. Mr. Sozimo ojja kunsonyiwa. Ojja kunsonyiwa. Recording is too long. Sigenda kubeera too long. Kati okuva ku maama after that period of October, November. This November mu mwaka gwo. November eno like of yesterday. Nankubira essimu n'agamba mami, ngamba wangi, n'agamba olaba, njagala okakase okimanyi nti ngenda kuwasa. Saagala otyemu, saagala okole ki, naye njagala okole ki okakase nti no sirina mukazi ewaka, okakase nti no ndi serious, njagala kuwasa. Ne bw'okomawo saawa zino ngenda wa maama nenkola ki, nemukusabayo. Yanzigwako nga tebinaba kunzigwako. Yaŋŋamba olaba mami, ŋŋamba wangi, ono gwe ngenda okuwa dadi wange. N'agamba njagala oyogere ng'ayogera ne ssezaalawo. N'agamba sityobodde ekitiibwa kyo, nsaba osonyiwe, naye mpulira nga siteredde. Just njagala oyogereko ne dadi wange. Tojjako essimu. Bw'oyogera naye kigenda kumpa ekitiibwa. Ngenda kusanyuka bw'oba nga oyogedde ne dadi wange. Ngenda kumanya nti no njagala. Bamikwano nakwata essimu. Mr. Sozimo. Nasooka nenzijjako essimu. N'addamu n'ankubira. Ne neebuzaabuza neŋŋamba omuliro guweddeko, kansooke nkyajinge. Omusajja n'atandika emiranga. Nagamba kale kanjogerere ku kyajja. Ngende mu kyajinga. Banange omanyi okuyimirira nga like tusobola olinga alabye, olinga omuntu, olinga like gwe batiisiza, olinga like ayimiridde. Nze nafreezinga nentandika okutuyana neŋŋamba nze soogerangako. Bannange
nalabanga like ngenze nangamba olaba nasooka nankubira ku video call nandaba embeera gye nnimu nagamba guma njagala ogume nagamba yimirira n'amagulu go oba otuule tula wansi gubuulire ono taata wange mulungi nnyo, musajja mulungi nnyo, naye kati njagala onyambe buyambi oyogere ne taata wange nga mukazi wange omubuuzeeko. Bamikwano natuula wansi ng'omusajja amaziga namugamba sirika ngenda kwogera ne taatawo. Omusajja yasanyuka, omuvubuka yasanyuka n'ajjako essimu n'ankubira ku odiyo n'angamba kati ngenda taata waali njagala oyogere naye. Era bamikwano n'akkiriza njogera ne daddy we. Daddy n'ambuuza n'agamba Mommy, how are you? Are you fine? When are you coming? Naye nga kambawulire bamikwano, omusajja ono yalimba abazadde be n'alimba kika kyonna n'agamba omukazi wange ali Mbale mbeera naye waliyo kyenjagala nsooke malirize ndyoke muleete. Abazadde bamutabukidde December ne bagamba bw'otaleeta wano omukazi gwe naafe. Omusajja yadduze waka, yadduse n'addayo mu barracks n'agamba sigenda kuliira wano Christmas. Ne mugamba naye lwaki togamba bazadde we kituufu nti no ndi bweru? N'agamba saagala. Ne mubuuza lwaki, n'agamba bagenda kutandika to discourage me, bangambe ebintu ebitalimu makulu, bangambe mbeere nga like enyinza okuluzinga like enyinza like to lose interest in you, ntandika okukola ebintu ebirala ebitalimu magezi. Kati ngenda kwesanga nga mpasizza omukazi omulala gwesitegedde like atalimu makulu ng'oli. Nangamba nedda, buli mukazi alimu amakulu. Tobulwa omukazi nti no talimu makulu, kubanga singa talimu makulu singa like teyatula wansi n'akusaalira bali abaana. Nangamba simuvumye naye just gwe tomanyi oli omukazi ebizibu by'empiseemu nga n'oyo omukazi. Just nti no saagala okugamba ogambe nti noono omusajja akola ki, ayogera ku bakazi bagenda okuwasa. Bamikwano, omusajja n'agamba yadduse ewaka n'agamba kati kangende mbeere n'omukazi wange Mbale naye nga siriiyo ndi bweru. Nze kati maama wange ne bwankubira essimu neseezaala emugamba maama ndiwa ndi Mbale naye yagamba togezaako n'ogamba omuntu yenna nti nooli bweru. Maama n'agamba kati maama bwambuuze ngamba nti no maama ndi ku kampasi nsoma. Kakati n'agamba bw'omaliriza oyo ne bw'atakuleeta gwe just nkubira essimu nzije nkupiikinge, oba kati waliwo bwemaliriza waliwo kyenjagala okumaliriza wano, nzije eyo Mbale njagala ombuulire kampasi gy'oliko nzije nkulabeko, naye mbadde nsaba oba ojja kwagalayo ki nkuleetere, oba mufumbeeyo ku kampasi nkuleetere, oyinza okulya kasooli. Omukazi n'abala ebintu n'abiteeka n'agamba maama tofaayo,
eno tulya kasooli buli kimu, maama tofaayo bigenda kwonoonesa, omanyi ono mutabani wo bw'abanga aze kati yanguli. N'agamba ndowooza munimba, nze nsuubira munimba. Engamba maama sikulimba, omanyi mutabani wo ng'aze kati angulira ebintu kati biri awo, sifumba, omanyi ku kampaasi kati bafumba, ndya ku kampaasi biki nemuteeka awo bwetyo. Maama n'agamba kiryoke naye ngenda kujja just nkole ki? Nkulabeko, kubanga namukubira video call. Maama twayogera ku video call naye taata nedda, seezaala nedda. Bannange nawulira nga like njagala kugenda mu ttoyi, nenkubira ono omuvuka nemugamba naye ebyo gwe by'oteekamu obimanyi oba nedda? Neŋŋamba ndowooza gwe tobimanyi by'onteekamu sibitegeera. Ngenda kulimba paka ddi? Ngenda kulimba maama paka ddi? Nze bannange siddayo kati Uganda, nzirayo mu 2026 naye kati ngenda kulimba maama paka ddi? Omuvubuka yagaanye n'agamba nti no kati agenda waka kambeere mu barracks wano, ne bwampa holiday agenda ewaka, ngenda kubeera wano mu barracks nkulinde olunaku lw'ojja okukomerawo e Uganda tugende ewaka. Naye nze okuwaza omukazi omulala nga si ggwe sisobola. Kwano Mr. Sozimo, ekintabudde kye kino. Omusajja n'agamba ngenda kuzimba wano ennyumba, ate bwe nayogera ne taata we n'agamba omanyi maama jangu baawo agenda kulaga ennimiro gye namuwa, like ettaka lye namuwa okuzimbamu ennyumba yagizimba naye mbuno tayagala eri, ayagala kuzimba muli n'ettaka kumpi n'ewaffe. By the way from there bwe nagula ettaka paka n'ewaffe ogenderayo nusu 2,000 paka okutuuka ewaffe. Naye ne mugamba lwaki oyagala kusitula ennyumba okuva eri ojja ogizimbe wano kumpi n'ewaffe? Nze saagala kubeera kumpi n'ewaffe. By the way g'amataga nakagula just in case nga waliyo ekinnemye oba waliwo kyenjagala nkole ngatunde oba nkoleremu byenjagala oba bizinesi oba biki byenjagala. Naye saagula nti no ngenda kubeera awo oba ngenda kuzimbamu ennyumba. N'agamba kasita nange nguze eryange kumpi n'agabo, njagala kuzimba mu lino eryange, ojja obeere wano. Omusajja ne mwegayiridde agombye kwerima nti no nze sidda waffe, nze saagala kubeera waffe. Kati ono omusajja neebuuza, taata we alina amataka, alina ente, ewaawe basingako ewaffe. Era ewaffe sigenda agamba nti no tuli bagagga, bamikwano tuli baavu, naye si nti no baavu obulonkupe abali awo nedda. Naye ono omusajja ekituufu ddala gwe naguwulira taata we ng'agamba tino atuwadde ettaka ery'okuzimbamu ennyumba gy'ali mu kuntendera everyday and then bulijjo ennyumba gy'atenda tinagenda kuzimba ennyumba ya permanenti. Lwaki yakiteeka ewaawe mu ttaka erya taata we erinene n'alireeta eno ewaffe kumpi n'ewaffe? Omusajja ono mufere oba ayagala kunteeka mu Illuminati? Ayagala kunzita oba ddala ayagala kumpasa? Naye okumpasa badde ndowooza alina okunzimbira ennyumba eri ewaabwe. Taata we alina amataka, ate ekisinga mu byonna yeeyo omukulu mu famiri yaabwe, omwana waabwe omukulu mu famiri. Bannange
nze bintabudde like bintabudde mpulira nga like neŋŋamba era baamikwano saakomaawo nze omanyi ndi CID bwe mba nga nfuulinze enylaavu saakomaawo nze nanoonyereza ono omusajja agamba nti naayagala kumpasa omusajja akaaba buli kanaku nafukamira wansi nga nkaaba nga relationships zange nyingi gendeze like omusajja ayinza okunkwana leero n'ayogera ebyebusiru ne mbulookinga nga njagala at least omuntu ali serious ng'ono naye kati mpulira like ono mukama ye yamuleeta oba mukama teyamuleeta omusajja takulako embeera yonna nti naayenda ne Christmas twabadde twogera naye ng'ali ku barracks nagamba ndi n'abaana wano bakobakereere era nabawulira nga bakobakereere nagamba ngenda kwebaga ku ssaawa 6 nagamba lindako emalirize nabo kubanga sisobola kubaleka bayinza okugenda wabweru ne bakola ki ne banywa ne bakuba abantu be wabweru kati ne babuuka fensi kati ndina okubeera wano tuli mu shifts kati shift eyange ngenda kugimala ku ssaawa 6 ngende nkole ki neebake naye ngenda kukubira essimu era omusajja yankubira essimu ne tuwogera paka ku ssaawa 7 nagamba bebi weebake naye Mr. Sozimo omuntu okuleka ewaabwe nze ekimbuzaabuza kikino omuntu okuleka ewaabwe gye bamuzaala taata we alina ettaka eka 42 n'ambirira n'agamba saagala ngenda kuzimba bwe naggula saagala kuzimba waffe baana Mr. Sozimo nabuusiza omusajja ne ŋŋamba olina empisa embi n'agamba olaba ku kitundu ekyaffe bw'ogenda n'obuuza nti ani alina empisa ennungi ku kitundu kino ojja kwewuunya nti no basonga mu nze naye saagala kuzimba waffe paka nakati omusajja sinaba kumugyamu ekintu ekituufu weemubuuza lwaki toyagala kuzimba wammwe bannange omuntu leero namukubidde essimu ku makya ssaawa 3 tosobola kwerabira nemubuuza bebi njagala ombuulire ekituufu be honest because nakkiriza okufumbirwa neŋŋamba naye kati njagala be honest obeere ng'ayogera ne mukazi we waddala lwaki kubanga kati loona agenda agifuna after is remaining only 2 days naye nze saagala azimbe waffe saagala azimbe kumpi n'ewaffe njagala agenda azimbe ennyumba ewaabwe naye omusajja ajaganye baamikwano omusajja agaanye kaakati nakola okunyonyereza nenoonyereza nengwa kaakati sigamba nti no nze yasooka mukazi we ye yasooka mukazi we yajja mu FB yange n'asaba friend request nemuddamu kubanga yali eyambulirako nti erinnya lya mukazi we ex wife yajja n'asindikira friend request nemuddamu we nalabye erinnya neŋŋamba yeye yaŋŋamba nti no bamuyita lino erinnya oba yeye omukazi nenkola olugujuguju nengenda nesaba neŋŋamba saagala kwogerera ku ssimu yange nensooka nengenda nensaba ani bosi wange essimu ye neŋŋamba njagala kukubira ku muntu nampa nemukubira ku messenger nambuulira neŋŋamba nze bampita Carol ate gwe bakuyita ani nambuulira
n'ambuulira byonna. Kati twayogera ebbanga ggwanvu neŋŋamba lwaki osabye friend request obadde oyagala nkuyambye mu ki? N'agamba kati omukazi yalowooza nti nno ndi musiru. Yaŋŋamba noonya mulimu oba olina mulimu gwonna gw'osobola okukola ki? Bandaze nti nno bampadde eno akawunti nti nno ogaba emirimu. Ne mugamba nze sigabangako emirimu. Ani yakuwadde akawunti yange? N'agamba nti nno nina emirimu gye ngaba. Oba wagenze mu akawunti yange n'otunira bulungi nti nyinza okubeera n'emirimu? N'agamba nedda teweeraliikirira, bw'oba nga tewali mulimu tofaayo, naye bw'oba nga ofunye omulimu osobola okumpita, nsobola kukola. Neŋŋamba mukwano nze sirina mirimu naye ndina ki? Ndina mulamu wange akola eyo Kenya. Bwe nfuna essimu ye, bwe mukubira essimu leero n'akola ki? Nampa nemubuuza nti n'omulimu weeguli nsobola okukola ki? Nsobola okukubira essimu nenkola ki? Nenkuwa like nemu essimu yo n'akukubira bw'oba nga omulimu weeguli. N'agamba thank you very much biki? N'ambuuza naye n'agamba nkubuuzeeyo ekibuuzo? Neŋŋamba tewali buzibu oyinza okubuuza. Waliwo omusajja akutimba ku Facebook, omumanyi ngaani? Neŋŋamba oli just boyfriend wange toyagala biki? N'agamba okimanyi oyo boyfriend wo omukazi we yenze. Kuba nze saatya kubanga omukazi oyo yagira ku mirimu n'alowooza nti oba like amufala. N'agamba omukazi we yenze. Emubuuze naye yaŋŋamba talina mukazi. N'agamba nedda alina omukazi we yenze. Ne mugamba oli waka wama ofumba? N'agamba nedda siri waka navaayo. Neŋŋamba lwaki wavaayo? N'agamba omusajja yaŋŋamba nti nno eŋŋende enkole. Bwenkola tuweze ssente tujje kikole ki? Waliwo kye twagala okukola. Omusajja bwe yanava mu nnyumba okugenda Kenya okukola, omusajja bwe natuuka e Kenya n'agamba nti nno buli omu akole ekikye emuveeko. Nze saamanya oba byava ku ki. Kati omusajja nalowooza nti nno omusajja animba. Nalaba nga atandika okupostinga ebifaananyi by'abakazi bya mukazi. Ate si mukazi yenna, yeegwe gwe njogera nawe kati. Omukazi saamutya naye mugamba omanyi mukwano, nze omusajja yaŋŋamba nti no wanoba toli ewuwe toliiyo, ate n'abaana wakola ki? Wabaleka waani? Wa maama we. N'agamba ekituufu nze nanoba naye bba wange nkyamwagala. Bba wange nkyamwagala. Neŋŋamba omukwano tetugenda kuyomba kubanga nze saagala kuyomba naawe oba biki? N'agamba nange saagala kuyomba. Ekituufu omusajja sikola ki? Omusajja si muganda nga kuba omusajja nkyamwagala naye simanyi lwaki omusajja yakola ki? Omusajja like natuuka e Kenya omusajja n'agamba nti no buli omu akola ekikye. Ne mugamba naye wakola ki amazima ddala okuva mu nnyumba? Neŋŋamba omusajja ayinza okubuzaabuza n'akuteeka mu mbeera eyo naawe n'ova mu nnyumba. N'agamba nedda. Kati neŋŋamba okay, nja kwogera naye bw'oba nga okyayagala mukazi wo, nange kanjogere naye ng'omusajja. Ndowooza ayinza okumpuliriza. N'agamba omusajja yambulookinga everywhere, soogera naye everywhere ku Facebook biki, yambulookinga everywhere. Ne mugamba nja kwogera naye ndabe. Omusajja nayogera naye n'agamba olaba nze bw'oba ng'oŋŋaanye just kingambe lumu nti n'ogaanye naye eby'okumbuulira by'oyo omuwala nze siddamu.
at least ebyokuwasa mpita abaana bange ne mbateeka wa maama ne babeera eyo. Kaakati omukazi ono kye nakola nemukola ki, natandika okusindikira abantu okuvuma biki, abantu bavuma ku FB. Enyamba sigenda kumuddamu kubanga ndowooza ebbuba lirikola ki, lyerimu era namubuulirako omusajja n'agamba gwe kitomuddamu kola ki, sirika oba blocking bona abakuvuma, tolaba ebintu byawe. Ne banteekako awo ku FB ne banvuma biki. Era omukazi n'ajja n'aneetondera, nange namwetondera nemugamba omanyi, n'agamba ekituufu, nemugamba ekituufu omusajja yaŋŋamba nti no era yakola ki, wano oba yakuta. Nemugamba nze sikusanze mu nnyumba, nemugamba Katonda akimanyi nti no sikusanze muki, mu nnyumba. Nange omusajja mwagala, ate kankubulire ekituufu, banange nze saagala kulimba, ekituufu omusajja mulungi, nze omuvubuka ono olyoka n'omulabako, omusajja ali handsome, omuntu ayogera ebirungi, ayogera bwonna amatuugo ne gayimirira ne gabeera nga ag'embuzi ng'oyagala buli kaseera obeere ng'owulira ku ddoboozi lye. Omusajja ayogera ebirimu amagezi byokka. Omanyi guli omugwana ogw'omugondo. Nange nze ndi ku kyokya, wendi wano ndi ku kyokya. Kaakati omukazi ono, his ex-wife, namugendera mu magezi nemugamba kati gwe walowooza olina amagezi mangi, nange kanzije n'amagezi agange. Nakwata essimu, nalina essimu 2. Nakwata essimu eri ya boosi wange nenzizaayo ne blockinga, nenkwata essimu endala neteekako ku FB, neteekako ekifaananyi ky'omuntu omulala n'amaanyi amalala, nemukubira essimu, nenzijako ebifaananyi byonna nemukubira essimu, nemugamba hi, how are you, biki. Nemugamba oli mukwano gwange, tomanyi nti n'olina mukwano gwange, oli mukwano gwange. Namugamba waliwo eyampadde eno, kati omukazi yansindikira enamba, guno omunoonyere omulimu, naye yali angeta. Kati nze bwe nagenda ku FB nemugamba nze nkola ne mujjawo, kale omumanyi? Nagamba kali akawala kamanyi. Nange kati omukazi ayogera nange nga tamanyi nti naayogera na mujjawe, n'essaawa zino ne bwe nkubira essimu makwata tamanyi nti kati neetuuma erinnya erirala Tino Emily. Naye nga mukwano omukazi nze simanyi, omuntu tasobola kunkubira essimu neŋŋaana okumukubira ku video call nkakasa amazima oba ekituufu njogera naawe. Kaakati namukubira essimu omukazi n'ayogera byonna. Nagamba olaba omusajja oyo, omusajja talina kabi konna, omusajja oyo mwagala n'omutima gwange gumu, naye ekituufu kiri nti nayenda nagenda mu barracks neyenda nendowooza nti n'omusajja tagenda kunsonyiwa, omusajja yansonyiwa, nandeeta nentuula mu maka, nenvaawo nengenda nenkola mu bbaala, omusajja nankomyawo, nenkola ki, nenzija nenfumba. Oba kyali sitaani ki eyanzija mu nnyumba nendowooza omusajja ajja kunnoona. Bwe nagenda ewaffe omusajja teyaddamu kunnoona. Nalabira awo ng'omusajja akola ki, apostinga mukazi mulala, ate yoyo kakala okukendabye ke yapostinga nga tamanyi nti naayogera nange. Nemugamba kati oyagala nkuyambe muki?
njagala nkuyambe oddeyo ewaka ofumbe. Olina okuddayo, olina okulemesa kalo. Kakati omukazi naye aneesiga, neyeesiga nze mbuno aneesize. N'agamba omusajja kankubulire ekituufu Emily, omusajja talina kibi kyonna. Omusajja oyo ne bw'omugamba ki abeewaabwe ne bwe bagamba ki ne baleeta ki ne bamukuba oba kiki, omusajja tasobola kukola ki kugamba nti nooba omukazi wange bangambye kino. Tasobola. Agamba omukazi wange ngenda kujja nze kennyini mumanyi neerabireko n'amaaso gange manyi nti nno omukazi wange ali bw'ati ne bw'ati, naye mmwe okuŋŋamba nti nno omukazi wange akoze kino nga takikoze, just nze ngamba sisobola kuziwuliriza. Kaakati n'agamba oyo omusajja mulungi, alina omutima omulungi. Nze nali sirima, emmere eri mu nnyumba, nfumbira ku manda, ku sigiri. Sigenda nti nno ngenda kukola ki, ngenda kunoonya enku nfumbe. Oyo omusajja nga bw'omulaba mwagala lwakubanga kati omusajja mulungi, akwata bulungi, alina keya. Kati n'agamba nti no olw'okubanga nti gwe tosobola kwogera naye nze omusajja wange mbaddeko naye emyaka 5 mumanyi. N'agamba naye kati mpulira nga like omusajja I've lost the man, alinga gold, naye simanyi lwaki. Omusajja namukwatira ennaku naye nga like sobola amuyamba. I can't. Ate nga nange omusajja mwagala. Nagamba omusajja talina kibi kyonna, naye maama we nagamba olaba mulamu wange adda ku ono, adda ku bba wange yali yawasa omukazi omuwala. Omuwala mbuno simanyi oba yakola ki, yali tagenda mu nnimiro oba biki. Maama we n'ayingira mu nnyumba n'asibira omukazi engugu n'agiteeka wabweru, n'agamba tambula ogende. N'alagira omulenzi we Hassan, n'amugamba genda owasa omukazi omulala, ngenda sasula wasa omukazi omulala, naye ono sisobola kubeera naye. N'agamba yakola ki nazaala we okuyingira mu nnyumba n'amusibira engugu. N'amugamba tewali, just ndowooza yali tamwagala nga nange tanjagala. N'agamba nemubuuza sezaalawe nazaalawe yali takwagala. N'agamba omukazi oyo yali tanjagala kuva bwe najja, yali tanjagala, anjogerera amafukuule biki. Naye nga mubuuza lwaki. N'agamba nti omulenzi we yali ayagala aleete omukazi akola ki, ayinza okukola ki, ayinza okulima. Naye nga mubuuza gwe wali tolima. N'agamba nali nnima naye nga bali baagala omuntu ayinza okulima buka ku ssaawa meka, ku ssaawa 8:07 olyoke okole ki, ogende ewaka. N'engamba naye nga kyo kibi. N'agamba kyekyo kyenkugamba. Naye n'agamba omulenzi oyo omuvubuka oyo taliiko kibi kyonna, musajja mulungi gw'olabye nti no is a responsible man. Ate nga nange bwe ndabye he is a very responsible man. Ayinza okukubira essimu n'agamba omanyi Karo, kati mbadde nsaba tukole kino, how do you see it? Oba olina amagezi ki ku kino? Sooka ompeeyo ku magezi go, nyinza okubeera nga ngendera ku magezi go, oba nga tegakola nyinza okufunyayo engeri endala.
nze naye tayagala kuyingiza mu family ye. Mugamba naye ekyenjagala mumpe ku magezi kati ba mikwano Mr. Sozimo. Omusajja ono ekituufu maama we yamulemesa. Ensonga lwaki ayagala kuzimba kumpi n'ewaffe? Mukwano oba kiki mazima ddala? Kubanga nange sikitegeera. Maama we nayogera naye alabika nga muntu mulamu muzibu. Omuwala aŋŋamba ayolooza nti naayogera ne Emily ng'ayogera nange mujjawe ng'abuulira nze kennyini. N'agamba maama we y'omuntu omuzibu mu famire eyo, naye taata we muntu mulungi nnyo, bonna abazigadde balungi, naye maama we. Kati bwe nayogedde n'omulenzi leero, omuvubuka leero, n'aŋŋamba olaba, n'aŋŋamba ekituufu kiri nti mbadde saagala kuzimbira waffe ennyumba kubanga ewaffe tulina amataka, naye saagala kubeera ku mulimu eno kubanga gyenkolera it is very far. Ate male bankubire amasimu, batandika okunkubira amasimu baŋŋambe simanyi ebintu ebitaliimu magezi, omanyi I cannot concentrate ku mulimu. Bantandika okuŋŋamba nti nno mukazi w'obuuno simanyi, batandika okumpa olugambo. Naye takigenze nnyo nga tayagala kulaganya embeera. Kaakati ba mikwano njagala just Mr. Sozimo njagala onyambe omusajja amuleke azimbe ennyumba kumpi n'ewaffe, oba nfuusinga omusajja azimbe ennyumba ewaabwe. Kuba kati nze aliko nze ayogera kati. Nze ayogera kati. Baanange ba mikwano mumpe ku magezi, naye ngenda kuleeta sitoori yange yonna mugiwulirize. Engeri gye nakulamu, engeri gye bannange. Ngenda kuleeta ekiboozibuuzi. Mr. Sozimo nsaba ku magezi go, taata onyambe. Neyansiza nnyo, thank you. Webala okumbolerera, lady bulijjo akugamba nti no say thank you for saving my 8 million. Era nja kuleeta ekyo ekiboozibuuzi ya mu story yange eddako. It is my first time okusindika okusaba obuyambi bwo, naye mpandeko from 2021. I've been listening to you. I've been on this channel. Thank you very much. Amagezi gotuwa. Mukama Katonda akunkumira kume family yo yonna. Thank you very much. Tokowa bambi. Tokowa. Because nze ndabanga like waliwo abantu bo savings bangi. Not just money but to savings in relationship okumenyeka emitima. N'abantu abatakuwuliriza like abantu abatatufaako, abantu abatatwagala naye beefuula nti no batwagala. Thank you very much by the way. Yeah, nze byokola nsiima mukwano, byokola nsiima okuva benako ku channel eno. Yeah, buli kimu nkiwuliriza n'eŋŋamba bannange. Thank you very much, Mr. May you be blessed. Kaakati Sister Carol tumuwulidde. Nsaba negatteko omuwendo owoozayo okusinzira bw'owulidde story owulidde Guy bye yamugamba ebimukwatako, ate ne tubaako bye tuzuula oba oli awo ebimu nga ayogerezganyiza n'omukyala yennyini, n'aba nga ayongera okugatta obutuufu bw'ebyo omusajja bye yamugamba. Sister ali mu love. Sister alina okutya nti omusajja ono nga njagala kugamba nga njagala n'ebyabalala nga ntwala speedi. Omusajja ono taagala kuntwala mu Illuminati, agala kunsaddaaka. Ekyo kye bayita okugwa mu laavu. Akkiriza nti omugayi yagudde naye mu laavu. Gayi amwagala, gayi mulungi, ayogera eby'amagezi. Ngenda okugamba ebigambo byange biri simple sister.
Plan yo yakudda mu 2026. 1. Don't change the program. Don't change the program. Agambye agenda kulindira mu barracks, tagenda kuvaayo. Don't change the program. Ebbanga lino lye tulina 2025 tuyingire 2026 tujja kubanga tufuna omukisa okutegeera oba ddala byayogera byebyo. Mu mbeera eno toteekeddwa compromisinga. Ebimu ku byenyinza okutya kwe kumala okuteeka mu laavu bw'ati ne mutandika okuwanyisiganya sente ne zitandika okuyitiŋŋana. Ebyo bye bimu ku bintu by'olina okwewala mu kiseera kino. Bw'abanga ddala akwagala, abasajja bakolerera abakazi bye baagala. Kakukolerera ennyumba nga bw'agamba agizimbewo, newankubadde ng'oba tagizimbe w'oyagala, naye agizimbe tukirabe. Agizimbe tulabe. Obubonero obwo obw'okuba nga Guy adduka sipiidi eyo, tutera okugamba nti obubonero obwo olumu bwe tuba tetwegendereza tutera okutomera. Tugenda ne tutunuulira ebyo ne wabaawo bye tubuusa amaaso nga bye bikulu. Relationship speed gyeddukirako newankubadde tuli mu myezi egyo gy'oyogeddeko, ne speed eba edduse nnyo okubanga oyogera ne taata w'omuwala, taata wa Guy, mama wa Guy akaaba. Statement z'enkola ze zino. Relationship bwetyo ebugujja twagala okutunulira omuliro gwayo gugenda kubumbujja paka ddi. Bwe bumbujja Guy bw'atandikira relationship mu bbugumu eryo n'okoleera nga toli sure oba ebbugumu eryo asobola odisustaininga, watera okubeera omutawaana. Kadduke gwe tambula. Oba byenjogera awo bitegedde? Ye kadduke ku speed, gwe genda mpola, tambulira ku pace yo. Obudde okyabulina, teri kikusikaasikanya wano. Oli ku kyeyo, wagenda kukola. Weewala okusaba ssente n'oteekamu ssente zo. Weewala okucamuka ennyo, okolerewo decisions mu kucamuka. Sijja gamba nti bakufera, nti be yakuwadde si be bantu be. Naye ate mpuliddeko kubagabye abantu n'agamba nti onaayogera na maama we nga tayogera na maama we. Abajjukira obulungi twalinako story wano, sister yali Amerika ng'ali mu mukwano ne Guy, ng'ayogera ne sister wa Guy, yazuula luvannyuma nti couple e Uganda yeekobaana n'emuteekamu n'emufumba ng'ono ayogera naye amanyi mulamu we. Mulamu n'ayoya, mulamu twagala kulya ku kino, kati maama ow'omukyala azze, maama we Khalid azze okutulabako, kakati bannaye tugenda kukola tutya. Omuwala n'aweerezanga ssente luvannyuma ennyo tubiyingiramu kwe kuzuula nti omuntu gwe yali ayita mulamu we ate yali mujja we, ngeno baakola omupango bamukamulemu ensimbi. Kisoboka okubanga Guy takulimba, kisoboka okubanga ebintu bingi akulimba. Ekisinga obukulu kisoboka okubanga takulimba naye ng'okusustaininga okusigala nga tulaba ebintu bino ebbanga eryo lyonna. Soogedde ku bya mukyala we, neewuunya bwewuunya muntu kubanga tomwagala n'omala naye ebbanga eryo n'ozaala abaana abo. Waliwo byolabanga kiri ekyobwenzi kisobola okubeerawo bw'abanga kyeyesibako ennyo si kyeyesibako, ekyabaawula si bwenzi. Kale waliwo ebintu awo nga relationship eyo bw'ogiyingiramu olina giyingiramu mpola. Wali ogenzeko awantu ng'osooba ate nga n'ekigere buli w'okizza omanyiwo nti bwe mba nkizza emabega nkizza wano nga giwunye. Relationship gy'oyingidde erimu okusika omuguwa olw'omukyalo oyo gw'alinamu abaana kye tutayinza kumanya kikomawa. Byonna ebyo byenjogedde biwunzika bye tutwala ku kigambo kimu. Relationship eyo ogigendamu mpola. Buli step gy'oteekinga oteeka okuba nga oli sure nnyo. Nsaba osome comment section ng'oli soba, naye njagala ate ne kino okitegeere nti mu kiseera kino okujjako ng'onyize ku pesa eri sala speed mu mbeera eno mw'oli kati otegeera kitono. Abaana ab'obuwala bwe bagwa mu laavu
obitegeera kitono. So bigende empola. Nsaba Mukama 2025 aleme kusala oli essanyu eryo ng'olina kati oli bize ku kyero olire Uganda waliyo omuntu naye jjukira ebiruubirirwa. Jjukira nti n'abayaaye tebajja nga balangiridde buyaaye, bajja balungi ne bawunzika bubi. Kitegeeza nti mu kusala speed oyongera okwekenneenya omuntu gw'ogenda naye otuuka okola decision y'enkomeredde nga wamma weewaawo. Mukama akunjagalire, njagala okwagaliza omwaka omulungi, saba okwagaliza emirembe, essanyu n'okuwangula kwonna ggwe wenna alaba show eno. God bless you. Ezimu items ekitunda mosquito nets oba obutimba bw'ensiri banange ebika ebiri ku katale bingi nnyo. Kati waliwo ekika ekimu ekikonfusinga nnyo bakasitoma. Ekika kino ekya mosquito net kino ekika kyekimu ne zino z'olaba wano mu bokisi. Eno neti zibeera ne shepu y'emu naye nga neti za njawulo. Waliwo ezijja nga stand 2, waliwo endala zijja nga wall mount za kusiba busibi mu kisenge. Banange zino neti si zezimu. Kasitoma ajja n'agamba njagala neti ya 18 naye nga neti ategeeza eno. Yayagala eno naye ku social media alaba zino ze zitambula. Banange neti zino za njawulo zirabanga bwe ziti zirimu ebika 6. Bwe biti buli kimu kya njawulo ku kinne n'ebika biba bya njawulo. Zino neti nnyingi nnyo ku katale. Ojja buzi n'enkunyonyola mu inbox. N'enkunyonyola ngamba eneekola bweti. Waliwo ezijjira mu sizes, waliwo free size, waliwo ez'ebitanda ebinene bino ebisuuka mu 6, bano abaagala 8 ku 8. Ne neti bwesiti nazo gye ziri, waliwo n'ezifulumira mu sizes. Ekirala ekika kya neti zino ezijjiramu kateni z'oku buliri. Eno neti bweti. Eba neti ne kateni zaako zonna bwesiti design ku buliri. Egendayo neefanagana bulungi bweti nga bw'ogiraba. Endala neti endala ekonfusinga nnyo bakasitoma yono. Ono bamuyita four stand naye alimu ebika bingi ku katale. Naye original ya zonna ebeno bweti. Eno yo original neti. Zino endala ezibeera mu bubaaga, waliwo ezijjira mu bubaaga, waliwo ejjira mu bubaaga bweti ne mu bubaaga bwa red. Zaawukanira ddala nnyo. Zino ez'obubaaga bwa red z'osanga ku 4.3 ezo neti zibeerako issues. Osanga obuti si bugumu, kati abasinga tebaagala standi nnya. Nate tewali neti esinga eno obulungi ku katale. Bw'oba oguze ekirungi n'ogula original, abantu baagala nnyo buno obutandikirwako okatwala ewaka nga standi teziwera. N'ogitwala ewaka neti neeyulikira mu nnaku 3. Naye solution zonna twaze bataasa neti mbi. Tukunyonyola budget yo weekoma naffe wetukoma. Original tuziyina n'eziri endala zonna ffe buli kika kya neti kyonna budget gy'ojja nayo otusangana. Ebika ebirala bingi nnyo, neti eza roundi, neti zino endala za umbrella, neti zonna tudiiringa nazo. Massive quality beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'Ekyebando. Makati Gasheru petrol station ne cheap hardware wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe y'essimu eri 07 08 721 908 eri ne ku WhatsApp.